Haleluya, erinnya lya Mukama waffe Kristo Yesu omulungi lyebazibwe. Masinakazi ge mannya. Sijja koowa kwebaza ggwe muganda wange agoberera obubaka bwange era yobanga bulina kye bukolamu omulimo aweebwa ekitiibwa omwoyo omutukuvu oyo omuluŋŋamya. Kye njagala okwogerako Mukama waffe atugamba nti eby'oku nsi bituyigirize eby'omu ggulu. Wange, eby'oku nsi bituyigirize eby'omu ggulu. Ngenda kwogera ku musana. Omusana gwokya. Naddala baganda baffe abali mu Saudi Arabia musobola okujulira ekigambo kino oba abali mu mawanga g'abawalabu ag'amalungu. Omusana gwokya. Naye gwokya nnyo omuntu oyo aguyimiriddemu obuyimirizi okusinga oli alina emirimu gy'agukoleramu. Bw'obanga olina emirimu gy'oli mu kukoleramu mu kasana, tegukwokya nnyo, toguwulira nnyo kubanga oba ofokasinze ku ebino by'okola. Weewaawo osobola okuwulira ebbugumu, osobola okuwulira naye noti too much ng'oli akayimiddemu obuyimirizi tasobola kumala bbanga ddene akaddukamu kookya. Naye oli akola asobola okugumiikiriza. Ye Mukama Katonda waffe. Bw'omubeeramu naddala ggwe muganda wange eyakkiriza Kristo Yesu, wakkiriza okuyingira mu Mukama, okwegatta wamu ne Kristo Yesu. Kristo Yesu ali mu Mukama, kati oli mu Mukama. Bw'oyimirira mu Mukama oba bw'obeera mu Mukama nga tolina ky'okola, Katonda ayokya. Wange, Katonda ayokya. Ojja kubeera nga tokiraba kati kubanga waliwo emirembe. Sitaani oyo atakuganya agamba nti you in peace. Ebyo by'okuweereza Mukama byabalondemu, eby'okubuulira enjiri byabalondemu, eby'okufaayo ate esimanga ku entiisa ya Katonda nkole kino ku lwa Mukama ate bannange Katonda njagana mugeyeena nze kankole ebinnyumira. Ebyo sitaani yakuwadde emirembe. Naye Katonda ajja kulaga nti ye munnange abayimirira wansi we abookya kubanga ye musana ogw'ensi. Gwokya. Bw'ogubeeramu olina okugukoleramu emirimu egy'obwakabaka bwe, egy'omusana. Egy'omusana. Omuntu akoledde emirimu mu musana avaliwinga nnyo emirimu gy'egyo kubanga kyakoze badde ayita mu kazibu. Omusana gumwokya, eno bbugumo naye nga nnyina okumaliriza. Afaayo nnyo okumaliriza. Kati n'oyo afaayo nnyo okukolera emirimu mu Katonda, waliwo oluusi akavuyo k'ayitamu. Ngenda kayita kavuyo. Like okunyigirizibwa ku lwa Mukama, kanneeweeyo banvume, nja kugumiikiriza. Naye ekikulu kye nnina okukola kya kutuukiriza Mukama ky'ayagala. Kanneeweeyo oba kitwala ki? Oba kirina kindeetera okufiirwa, naye ndi mu Mukama. Bwe sikola zinsanze Pawulo bwe yagamba bwe sibuulira njiri. Kati naffe abaana ba Katonda oyinza okuba nga tuli mubuulizi wa njiri, naye zikusanze bw'otakola Mukama ky'ayagala nga ggwe okola bikunyumira. Katonda musana mu nsi. Bw'omubeeramu obubeezi ajja kukwokya. Olwalera emirembe gy'olimu gya sitaani gy'akuwa. Nti you are in peace, do what you love, do what you like. Katonda musabe akuwe ky'oyagala. Peace. Naye Katonda agamba nti abanjagala be bakola bye njagala. Wabula si nti abo abanjagala bempa bye baayagala. Abayagala nnyo abo abakola by'ayagala. Kati bino bya Mukama musabe nampa ebyo mmere y'abaana kubanga ffenna tuli bantu be. Kale ensonga yange eri ku ggwe muganda wange ali mu Mukama. Muganda wange ali mu Mukama. Mukama musana gwokya, kye bayita Katonda muliro ogwokya. Eyo gy'ali kuŋŋaanyiza bonna. Olugero lwatugamba nti yasiga ensigo ennungi naye omubi najja n'ateekamu ensigo ey'omu nsiko. Abakunguzi ne bajja ne bagamba oba abaddu ne bajja ne babuuza omwami, ssebo tugikuulemu eŋŋano embi? Mulindeeko, tulinde amakungula.
ne tuma abakunguzi ne bakuŋŋaanya eyo mu nsiko ne bagisuula mu muliro okwokyebwa. Naye eŋŋaano ennungi baligikuŋŋaanya ne bagiteeka mu ggwanika lyange. Nze naawe tufeeyo nnyo tulabe nga tubeerako eyo eŋŋaano ennungi. Weewaawo olwaleero oyinza okuba nga weekakasa nti oli mubi, gwe mu kuvuma nga weekakasa nti yeesinze tebanneesimba mu maaso, gwe nga newankubadde ng'olina bye weeyingizaamu endagaano ze wakolesa za bwa Katonda, you still have a chance. You still have a chance to come back to your God, the Creator. I don't know you, don't know me, emoto ya sitaani akukozesa, but you'll end up in fire. Ekibonerezo eky'olubeerera. But the Lord okola n'olaba nga biringa ebinyigiriza, olaba ng'olinga afuna ekitono olinga ki, naye empeera ye obugagga bwe obungi buli mu ggulu. Ku nsi kuno atuwa ekitumala kye twetaaga. Oluusi atuma n'ebyo bye twagala kubanga tujja muleka, tujja muvaako, n'atuwa bye twetaaga. Amanyi bye weetaaga. Olunaku ne bw'oba tolidde kye weetaaga bulamu. Enkya agenda kuwa. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Mbagala nnyo.